ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن إدراك رمضان فرصة عظيمة، موسم الآخرة، موسم الخيرات يستغل به العاقل الذي يعرف أنه سيلقى ربه. والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من دخول القبر، والقبر صندوق العمل. tendereza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza obwenkomeredde nkakasa nti yateekeddwa okusinzibwa, kubanga ye mutonzi eyatonda ebitonde. bw'aba ye mutonzi amagezi amalamu gakitegeera bulungi nti omutonzi yali waggulu w'ebitonde. afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. omutonzi alinga ebitonde byeyatonda. afala tadhakkarun, afala tatadhakkaruna fatarifuna khata ma antum fihi min ibadati ghayri llah. temulaba nti nsobi nnene okulowooza nti n'ebitonde bisinzibwa awamu n'omutonzi. inna alladhina tad'una min duni llah ibadun amthalukum. abange abasaba abasinza ebitali Allah, abasaba emiti, abasaba amayinja, abasaba abafu, abasaba byonna emusaba, ibadun amthalukum, bitonde nga mmwe. ateekeddwa okusinzibwa ye mutonzi eyabatonda naye musaba. kakasa nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrahmatul muhda, mubaka wa Allah ow'amazima. abange abasiraamu fattaqullah, mbalaamira nga nange neeramira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. wa'lamu, mumanye abange abasiraamu, anna idraka ramadana fursatun azima, okusiŋŋaanibwawo omwezi gwa Ramadan n'ogusiiba nga Allah wayagala gusiibwe kakisa kanene eri buli yenna amanyi ti agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. mawsimu al-akhira, sizoni ya lunaku lwa nkomerero. buli akakasa nti ajja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ajja yambisa okubaako ne kaateeka mu mugugu gwe gwagenda okwanjulira Allah subhanahu wa ta'ala. mawsimu al-khayrat, sizoni ya bulungi. abakkiriza abasanyuka bwe basiŋŋaanibwawo sizoni efaanana bweti. abange mukimanye tituli mu lugendo olw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala olukomekkereza n'ejjana oba omuliro. abange mukimanye ti al-laylu mahma taala la budda min dukhuli al-qabr, la budda min tulu'i al-fajr. obudde bw'ekiro kabuwanvu bwe butya emmambya esala. wal umru mahma taala la budda min dukhuli al-qabr, n'obuwangaazi kabuwanvu bwe butya eri okuyingira entaana. wal qabru sunduqu al-amal, n'entaana keesi ya mirimu. abange abali mu lugendo olukomekkereza n'ejjana oba omuliro, akaseera kalungi kano ak'okuluteekerateekera. yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, idha jaa ramadan futtihat
abwabul janna. Omwezi gwa Ramadhani bwe gutuuka emiryango gy'ejjana giggulwawo nga kabonero akalaga nti abanaafaayo ne balongoosa bajja kuyingira ejjana. Wa fi riwaya futtihat abwabu rahma, riwaya ya Muslim, emiryango gy'okusaasira giggulwawo. Ekyetaagisa gye tuli konkona tube nga tuggulirwawo. Wa ghulliqat abwabu nnar, miryango gy'omuliro ne giggalwawo. Bakabonero akalaga ti Allah tayagala kuyingiza abantu muliro. Abanaafaayo ajja kubayingiza jjana. Wa suffidati shayatin, sitaani zonna ezisinga okubeera ez'akabenje ne ziteekebwa ku njegere. Abakkiriza basobole okwongeramu amaanyi mu kukola n'okulongoosa ebyo bye banaasanga enkya oluvannyuma lw'okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Abanga bebitiibwa okusiiba omwezi gwa Ramadhani gumu bwe guti Allah n'agukkiriza ne guwandiikwa mu kitabo kyo, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Inna ash-shahra al-wahida fi sahifati al-insan khayrun min ad-dunya wa ma fiha law qubila. Omwezi gumu bwe guti singa guwandiikwa mu kitabo kyo kyekisinga ensi n'ebigirimu. لأن الدنيا تذهب وتزول, ensi ebyayo byakugwawo byakugenda. وهذا الشهر والعمل الصالح يبقى ستجده في الآخرة. omwezi guno n'emirimu emirungi byo byakusigalawo ojja gusiŋŋaana ku lunaku lw'enkomerero. Olwekyo mbakubiriza okusiiba omwezi gwa Ramadhani mu nsiibo entuufu, okufaayo ku kigendererwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyagenderera mu kulaalika omwezi gwa Ramadhani, nga bwe yatugamba nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, abanga abakkiriza mbalaliseko okusiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe nakulaalika ku baabasookawo, la'allakum tattaqun, mulyeko mbeera abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya mulimu ebintu bisatu. Ekisooka mulimu abakoorwa bakkiriza kubanga be bamanyiddwa tibateeka mu nkola ebiragiro bya Mukama waabwe buli lwabakoola. Era mu aya mulimu nga Allah subhanahu wa ta'ala kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe nalaalika okusiiba ku baabasookawo. Mulimu tasliya, mulimu oggumya, temweraliikirira, si mmwe musoose, waliwo nabo abasooka okusiiba. Era mu kiseera kyekimu mulimu n'okulaga ti ibaada eno olw'obunene bwayo nammwe njagadde ngibaweeko. Kyaba akomekereza nga alaga hikima, alaga ekigendererwa lwaki yalaalika okusiiba, anaga la'allakum tattaqun, mulyoke mbeera abatya Allah subhanahu wa ta'ala. N'okyo kitegeeza ti omusiibi empisa enkulu gy'ateekeddwa okweyisaamu kwe kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Nga n'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza fi'lu ta'at, kola Allah subhanahu wa ta'ala byalagira, wa tarku al-mahdhurat, n'okuleka Allah subhanahu wa ta'ala byaziiza. Osaana osiibe ebya haramu byonna. Amaaso galina okusiiba, olulimi lulina okusiiba, amatu galina okusiiba, olwolyoke otuukirize okusiiba okutuufu okwakulaalikibwako min adabi siyami al-uzma, a'zam adabi siyami, emu ku mpisa ezisinga okubeera ennene mu mpisa z'okusiiba luzuumu taqwallahi ta'ala, okugondera Allah subhanahu wa ta'ala, obutava ku kugondera Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi gwa Ramadhani
so si okusiiba ebyokulya n'ebyokunywa n'osigala ng'oli mulimba, n'osigala ng'oli mugeyi, n'osigala ng'oli wa lugambo, n'osigala ng'ovuma, n'osigala ng'otemerera, n'osigala nga ottira mu kutunda, n'osigala ng'oli azaamanya, ojja kuba totegedde kigendererwa kikulu ekya lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yalaliko okusiiba. nga bwe kiri mu hadithi ya Abu Huraira eri mu kitabo kya Bukhari, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi wal jahla, omuntu yenna atalekaayo bikolwa bikyamu na kubitambulirako na byonna ebitasaana, falaysa lillahi hajatun fi yada ta'amahu wa sharabahu, Allah talina bwetaavu okusiiba kwoyo, kukuleka kwoyo ebyokulya bye n'ebyokunywa bye. Olwekyo abange, kyoteekeddwa okuteekako amagezi nga tonnaba kulowooza ku tarawih, nga tonnaba kulowooza ku kusaddaaka mwezi gwa Ramadhan, nga tonnaba kulowooza ku kusoma Qur'an mwezi gwa Ramadhan, gwe mwezi gwa Ramadhan ogulongoose ogusiibe nga Allah bw'ayagala, weewale ebyo Allah byeyaziiza. Lwaki? Allah nti gwe yalagira era bw'asinga okwagala okusinga byonna ebisigadde. Agamba Allah mu hadithi al-Qudus, hadithi Abu Huraira, wama taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, omuddu tasembera gyendi na kintu nga nkyagala nnyo okwenkanankana ne kyennamulaalikako. Nokyo omwezi gwa Ramadhan guteekeko amagezi, weewale byonna ebigwonoona ebigukendeeza. wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafil hatta uhibba, omuddu buli wagenda mu maaso n'okukola emirimu egya sunna mwagala, kitegeeza nti bw'omala okutereeza okusiiba olwo yitiriza okusoma Qur'an, saala tarawih, saddaaka nnyo, tereeza ebisigadde, naye tojja kutereeza bisigadde ng'okusiiba kwennyini okwakulalikwako okugayaliridde. Tulongose okusiiba kwaffe. Lwekyo abantu nga mmaliza kutuba esooka mu mwezi gwa Ramadhan mu kugusiiba balimu emiteeka 3 oba 4 mu mpeera. Kufuna empeera mu mwezi gwa Ramadhan abantu balimu emiteeka 3 oba 4. Teeka ogusooka, abatakkirizibwa kusiiba kwabwe tujja kukola mu khutuba ey'okubiri. Abasiiba nga balina amazambi agabajja mu busiraamu nga shiriki n'okuba naye bawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ab'okusiiba kwe tekulina makulu, bate balina bisaanyizo bya kusiiba. Omuteeko ogwokubiri, abantu abasiiba okusiiba ne babeera nga Allah abagjeeko omusango ogw'okuba nti basiibye naye ne batafuna mpeera za kusiiba olw'enneeyisa gye beeyisizaamu mwezi gwa Ramadhan embi, okubanga tewali njawulo nga bali mu Ramadhan naye nga tebali mu Ramadhan, embeera yaabwe y'emu. Bagibwako omusango ogw'okuba nti etteeka baalituukiriza ne basiiba naye ne batafuna mpeera okusinziira ku nneeyisa gye beeyisizaamu mwezi gwa Ramadhan. Teeka ogwokusatu, abantu abafuna empeera abakkirizibwa okusiiba kwabwe ne bafuna n'empeera z'okusoma mwezi gwa Ramadhan, be basoma mwezi gwa Ramadhan ne beekuuma, ne bakuuma ennimi zaabwe, ne beegendereza, bakuuma ebiyungo byabwe, ne basiiba emibiri n'emyoyo, abo bafuna empeera z'okusiiba n'okusiiba kwenda kukkirizibwa. Si bangi abo. Teeka ogwokuna, abantu abasiiba ne bafuna empeera nga ntono nkendeevu, nga bagezaako okuba nti beewala ebyaziyizibwa naye ne babeera nga waliwo ebyayitira, abo bafuna empeera naye nga nkendeevu. N'olwekyo gwe ogenda okufuuka ensonga okusiiba kw'okubeera okw'omugaso n'okufunamu empeera okusinziira ku nneeyisaayo obutakufunamu mpeera. So nga okusiiba kwo okwetaaga okusinga bwe weetaaga ensi n'ebigirimu emirundi n'emirundi oluvannyuma lw'okutuukira Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum
ولسائر المسلمين فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله. Silamunate okulamira omwoyo gwange emyoyo gyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. تناولنا في الخطبة الأولى تكلمنا عن أهمية الصيام، إدراك رمضان وما يتعلق بهذا الأمر. توقدم خطبة سوكا obukulu bw'okusiiba n'ebikwata ku nsonga eyo n'omuntu akufunamu atya. وسنتكلم في الخطبة الثانية عن المسائل العقدية المتعلقة بالصيام. genda kwogera mu khutuba ey'okubiri ku nsonga enkulu ezikwatagana n'enzikiriza nga zitambulira wamu n'omwezi gwa Ramadan. Enzikiriza gwe musingi omukulu oguzimbirwako emirimu gyonna. Omuntu asobola okusaala, asobola okusiiba, asobola okukola hijja, naye ebbanga lyamala ng'enzikiriza si ntuufu, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala tabikkiriza. Olwekyo masala amakulu agakwata ku mwezi gwa Ramadan nga ganzikiriza ge gano: mas'alatul iman wal islam. لا يقبل أي عمل من الأعمال إلا إذا كان الإنسان مسلما ومؤمنا. الله تكرس mulimu gwonna muntu gwakola okujjako nga agukoze musiraamu era mukkiriza. Kati akakokkuriza akasooka mu bukokkuriza bw'okusiiba al-islam, awwalu shuruuti as-siyaam al-islam min shartu as-sihha al-islam, ay an yakuna as-saa'imu musliman. Sibi ateekeddwa okubeera omusiraamu wa mu'minan era omukkiriza. Era kyoba oyagala okukitegeera, Allah bwe yali alaaliko okusiba yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abanga abakkiriza, kutiba alaykum as-siyam daa al-mu'minin, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yayita bakkiriza. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nagam haditha entuufu ya Abu Hurayra: man saama ramadana imanan wa ihtisaba, so mwezi gwa Ramadan nga mukkiriza nga asuubira okusinkana Allah amusasule, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah musonyiwe ebisa byasooka okukola. N'okyali wano kyolina okutandikirako nga tonnasiiba, nga tonnasaala, nga tonnagenda Makka, olina kusooka kubeera musiraamu akkiriza Allah subhanahu, akkiriza obwomu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, era ayawula Allah subhanahu wa ta'ala, atongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tajja kukkiriza kusiibako n'obunene bwa ibaada eyo n'empeera tojja zifuna ebbanga ly'onaamala ng'okyasamira, ebbanga ly'onaamala nga olina eyiriziyo ekukuuma, ebbanga ly'onaamala nga ogenda mu kyalo empewo zikufuuweko ofune emikisa,
olina bye wateeka mu mmotoka ebigikuuma, tolimu abalalikibwako okusiiba, tolimu abo, togenda kufuna mpeera za kusiiba, togenda kusonyibwa. Qala fadilatu sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah agamba nti ishtarata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam limaghfirati adh-dhunubi an yakuna al-insanu fa'ala dhalika imanan. Okusonyibwa kwa mazambi, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba akakokkuriza okukubeera nti osonyibwa mu mwezi gwa Ramadan kwekubanga gwasiibye oli mukkiriza. Man saama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kyabayongerako nabbi, man qama ramadanan aidan imanan, nayimira mwezi gwa Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama laylatal qadr, nayimirira mu kiro kya laylatul qadr imanan nga mukkiriza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kyabagamba sheikh, ishtarata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam limaghfirati adh-dhunubi an yakuna al-insanu fa'ala dhalika imanan. Allah umbaka sallam yekifuula kakwakulizo ti omuntu okufuna empeera z'okusiiba n'okuyimirira oteekeddwa okubanga obikoze oli mukkiriza, akkiriza ow'etteeka w'omwezi gwa Ramadan era atali mushiriku. Kyabangerako n'agamba nti ay imanan billah wahtisaban bithawabillah, kkiriza empeera za Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Lam yaf'ali dhalika ala mujarradi al-aada, takikoze nga akola aada, wala riyaa wala sum'a, takikoze nga asibola okuba abantu basiiba, sibola okuba nga Allah subhanahu wa ta'ala yalagira okusiiba. Wala islaha al-badan, tasiibe lwakuba nti ayagala amasavu gakendeere. Wa innama fa'ala dhalika imanan billah wa bima shara'ahu, ekyakikoze lwakukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olw'etteeka lyateeka nti Allah yalagira etteeka lino kansiibe, nga akkiriza Allah, ayawula Allah, akkiriza obutteeka bw'okusiiba, tali mu katemba wakuba nti abantu basiba nange kansiibe nga talina kigendererwa, oyo afuna empeereza. Akakkiriza kw'obusiraamu sheikh era yaleeta obujulizi naga nti Allah yagamba wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, teri kyaganyisa Allah kukkiriza kuwaayo kw'abannanfuusi illa annahum kafaru billahi wa birasulihi, lwansonga bawakanya Allah n'omubaka. Wala ya'tuna as-salah illa wahum kusala, tebajjanga eri swala okujjako nga bagayaavu. Wala yunfiquna illa wahum karihun, nga tebawaayo okujjako nga bakakiddwa. Kyabagamba bwe kibeera nga okusaddaaka tekukkirizibwa ku bantu abatakkiriza Allah, nga mulimu ogusukka ku muntu omu, kiri kitya nga gulimu omugaso gweyongera ku bantu abalala, kitegeeza nti eno ibaada eyeyawulidde omuntu yerina okukulembera okuba nga tekkirizibwa ebbanga nnyini yagikola lyamala nga takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an sahabati rasulillah ajma'in. Musembere maaso, mwongere okusembera maaso, abantu bayingire enkuba ebwerweze. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابه رسول الله اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الاسلام في كل مكان يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.